abuuzizza nti lwaki aba Seventh Day Adventist temwogera nnimi za mwoyo. Lwaki oyo abeera tasoomoozezza aba Adventist temwogera nnimi za mwoyo. Maybe twandimubuuzizza ekyokulabirako eky'ennimi ez'omwoyo bwe zifaanana. Kubanga ekisooka okwogera ennimi kirabo eky'omwoyo omutukuvu bikkulako awo. Mu Bakolinsi ekisooka essula 12 olunyolo lw'omusanvu paka olw'ekkumi. Abakolinsi ekisooka 12 ekyo kyetaaga okusooka ne kitegeerwa. 12 olunyiri ki? Olw'omusanvu. Baluumi agamba atya? Agambye nti naye buli muntu aweebwa okulagibwa kw'omwoyo olw'okugasa. Buli muntu aweebwa okulagibwa okw'omwoyo olw'okugasa. Ekigambo ekyo kugasa tujja kisanga ne mu maaso eri. Tunaakyogerako mu maaso awo. Olw'omunaana kubanga omulala omwoyo amuweesa ekigambo ky'amagezi. Oyo omu. N'omulala aweebwa ekigambo okutegeera. Discernment. Ku bw'omwoyo oyo. Omulala okukkiriza. Ku bw'omwoyo oyo. N'omulala ebirabo eby'okuwonyanga ku bw'omwoyo omu. N'omulala okukolanga ebyamagero. N'omulala okubuuliranga. N'omulala okwawulanga emyoyo. Omulala engeri ez'ennimi. N'omulala okuvunuzanga ennimi. 11. Naye ebyo byonna omwoyo oyo omu yabikola ng'agabira buli muntu kinnoomu nga ye bw'ayagala. Nnyiri ezo ziwulidde? Musomba tutereereze nga ye bw'ayagala. Ani ayagala? Nze neeroboza kye bampa. Omwoyo oyo omu. Kitegeeza nti kati omwoyo kyekigambo ekiddiriŋŋana mu bigambo ebyo. Lwaki tukisomye okusooka okutegeeza abantu nti okwogera ennimi kirabo omwoyo omutukuvu kyawa oyo gwe yeerobozza mu kkanisa. Ekyokubiri si kya buli omu. Era bw'osanganga ekkanisa nga buli omu ayogera ni kati bane essaawa yakwogera nnimi tutandike oddukanga emisinde miyitirivu. Omwoyo w'amazima ezo ennimi zo si yazigaba yakubulira gye ziva. Naye ez'omwoyo ow'amazima zaalondamu mu bantu 300 ayinza okugjamu atya omu. Ayinza n'okulonda mu kakadde kalamba n'agamba nti Molini yajja okuzoogera naye nga mu Afrika alimu yekka ye nga bw'ayagadde. Teri amubuuza, teri amulagirira, teri amugamba nti nze ndi wano nzirina jangu ozimpe. Mu birabo eby'omwoyo teriyo omuntu kweyagaliza. Mu birabo eby'omwoyo teriyo omuntu kugamba nti bannange kanze Mukama mpa kino. Naye omwoyo nga bw'ayagadde okulonda ye nga bw'asiimye mu nsi yonna abakkiriza ayinza ogaba 2, ayinza ogabira 4, ayinza ogabira 10. Kati ekyo ekyokuba n'ekirabo eky'omwoyo ekyokwogera ennimi n'ebirabo ebirala ekyo si ky'Abakristaayo, ekyo kya mwoyo yakigaba era y'aba ayagadde akigabe. Era bw'obeerawo n'okyenfoosinga lwaki gwe toyogera nnimi ne bali lwaki toboogera nnimi kati totegeera birabo bya mwoyo. Ebirabo eby'omwoyo tebabikaka. Lwaki toli mubuulizi? Lwaki tolina kirabo kyakukkiriza? Buli wotandika okubuuza ebibuuzo ebyo kino kitegeeza ekisooka totegedde birabo bya mwoyo ow'amazima byagaba. Ekyokubiri tolina mwoyo w'amazima kubanga ekyo yandibadde akikuyigiriza. Ensonga ey'okubiri singa Abadiventi nga teboogera nnimi za mwoyo n'ebiri ebirala byonna byandibadde disputed kubanga omwoyo y'omu yabigaba. Watuuse ku bonnabbi ti Abadiventi babulina okubuulira ko bakulina bannange okusabira basaba sajja basabira abantu n'abantu okubona basabira ddala era abantu bawona bwe kituuse ku nnimi ate ezo tebazoogera kuyengalike. Kino kitegeeza ati omwoyo oyo omu kifa nti akizzeemu omwoyo oyo omu
n'omwoyo oyo emirundi 5 byonna kikyategeeza y'omu yabigaba omwoyo yagaba byonna omwoyo ayinza okubanga yawaaba 7 shide ebirabo ebirala byonna ekyomwoyo ekyennimi nakibamma kati ekitegeeza ki either nga n'ebirala byonna tebabirina obanga ekyennimi bakirina naye nga gwatamanyi kika kya nnimi kimwoyo kyagaba ku bibiri kuliko ekituufu singa aba 7 shide teboogera nnimi za mwoyo omutukuvu zagaba then n'ebirabo ebirala byonna tebandibabirina naye oba okkiriza nti byebirala babirina ekyennimi gye batalina kati oliko ekizibu either gwatamanyi nnimi za mwoyo ze bateekwa kwogera oba nga aba 7 shide tebalina ddala mwoyo omutukuvu agababiramu naye olwokuba nti ekibuuzo kibuuziza lwaki temwogera nnimi za mwoyo kiraga tebirala byonna mubirina era tubirinaako obuzibu naye ze ennimi nga tetuziraba katwagala tubasomese abantu bawule ennimi ez'omwoyo zagaba badiventi ze boogera eza bayibuli n'ennimi ez'amasetaani ez'abantu aboogera nga bajjudde mizimu naye ne balowooza nti boogera nnimi ebyo tulina okubyawula kala tayinza tuwaako bimu tayinza tuwaako 6 ekyomusanvu ate ne kimulema either tatuweera ddala oba atuwa byonna kyetugamba ne ku mateeka either amateeka 10 gonna tugakuuma oba gonna tugamenya naye toyinza kugamba nti obubbi toyina kubba ate bwe kituuka ku sabbiiti eyo ne bw'ogimenya kati yatugamba ne bwe liba limu nga lyomenye bonna oba ogamenye kankubuulire awo we balabikira obunnanfuusi bw'abafalisaayo Yesu bwe yabagamba mutaasa mutya embuzi egudde mu kinnya nemuleka omuntu ali mu kifaananyi kya Katonda ne mutamutaasa tukiyita hypocrisy goyinza okugamba nti amateeka gonna omwenda amalala go matuufu tulina okugakwata tetulina kusamira omulokole tasamira omulokole tayinza kusamira omwana omulokole alina okuwuliriza abazadde omulokole talina kwenda omulokole tayinza kuwaayiriza abe kituuka ku sabbiiti eyo sabbiiti omulokole agimenye kubanga eyo yavaawo kati kye bayita obunnanfuusi hypocrisy bwe kibanga amateeka tegaliiwo gonna gamenye genda obbe genda otte genda owaayirize yingira amasabu bwe kibanga weegali gonna gakuume nga ne sabbiiti mweri awo omwadventist we muwoomererwa era ezo ezimu ku nsonga lwaki mu bbanga limaze nga njiga ekigambo kya Katonda nyimiridde mu bwadventist ekyo kye kibufuula obw'enjawulo obwadventist bwe tutuuka ku kigambo tetuliimu kukuusakuusa yonna bwe kibanga bayibuli tulina kugigoberera ebeere yonna bwe tuba tugigoberere tugisuule naye tebwefuula agigobere ate ng'ogoberera mu bimu ekyo omwadventi akkanja nakyo bw'oba okkiriza Yesu nti ye mulokozi mukkirize bw'oba tomukkiriza muleke naye togattamu bw'oba okkiriza nti amateeka gonna mafu gonna menya bw'oba okkiriza nti si mafu gonna kwata kane ennimi bwe ziri bw'oba okkiriza nti abadiventi balina ebirabo eby'omwoyo ebirala kubuulira kuyigiriza kitegeeza byonna tulina bwe kibanga tulina kye tutalina kitegeeza byonna tetulina naye bw'okkiriza nti tulinako ebimu naye kirala kye tumiisinga then gwe atategedde nnimi za mwoyo kyeki kati mbadde njagala okusooka okutuusa omulabi wange kati njagala kumunnyonnyola ennimi ez'omwoyo ze ziriwa genda mu bikolwa sura 2 tutandikiraawo ebikolwa by'abatume ennimi ez'omwoyo ze ziriwa essula 2 olunyiriri utantandikira ku lwokuna kubanga manye ennimi zasooka ku batume otusooka okuzisoma 2 olwokuna ogenda kusoma ennyiri eziwerakaawo nga tukkirira bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu ne batanula okwogera ennimi endala nga omwoyo bwe yabawa okuzoogera Katonda bagenda wala ne bajjula omwoyo omuki omwoyo omutukuvu ne boogera ennimi enki ne boogera ennimi endala ekigambo ennimi endala kitegeeza ti ne boogera ennimi ezitali zaabwe za buzaaliranwa oli bwagamba nti yogera olulimi olulala ategeeza nti va mu Luganda kati yogera olulala ekigambo ne batono okwogera ennimi endala tekyetaaga ne bwe tuba tetugenze mu tekisiti yonna yadde nga tugenda kugendayo ekyokka kikumala okutegeera omwoyo omutukuvu bw'akujjula akuwa maanyi g'ogera lulimi lulala
ekyo ekirabo ky'ennimi era n'amaliriza n'agamba si ndala zokka naye nga omwoyo ekitegeeza nti bonna tebaayogera lwe lumu olwo yagamba ate ffe twogera lulimi lwa bamalayika twogera lulimi lwa omwoyo bw'aba agaba ennimi tagaba lumu kati gwoba oliyo nga ffe twogera za bamalayika balina mmeka kubanga buga nti mwogera lulimi lwa bamalayika tugambe waliwo bamalayika naye nga boogera lukyayina oba oli abo bamalayika nabo bakolayo Babeli eyaabo ne babatabula kati abamu baserengeta beboogera abo mambuka tebabiwulira kubanga bayibuli egambye ne batanula okwogera ennimi endala nga omwoyo bwe yabawa ekitegeeza nti buli omu Katonda yamuwa omwoyo yamuwa olulimi olulala kati bw'osanga abantu aboogera ennimi naye nga boogera lumu bagane boogera lumu bwe ruti ate nga terutegeerekeka kati wabuuza nga tebitegeera bamalayika ffe tuli mu nnimi za bamalayika balina ennimi mmeka kubanga omwoyo bw'aba agaba ekirabo ky'ennimi Morini amuwalulwe Sebagala n'amuwalulwe n'Omulabi n'amuwalulwe kati mwe muba mwogera mu kanisa eyammwe ono aba ayogera lwa bamalayika ki abava ebuvanjuba ng'ono ali ku bamalayika abalinaanye Katonda kati ng'oli ayogera lwani olw'abakerubi ne baserafi naye wandibaddeyo obumu mu ggulu ye wandibaddeyo obumu akati abantu bave mu saakasi ow'okutandika okusamira nga balaba mu linnya erya Yesu bategere kye tubasomesa olwaleero kuba bagenda kuzikirira bayibuli ekugambye ne boogera ennimi endala ekyo kimu kitegeeza boogera olulimi olutali lwa buzaaliranwa ekyokubiri ne babawaza njawulo omuntu ayinza oga nti kino njogera kyogere katugende mu maaso tulabe kyenjogera kyekyaliwo genda mu maaso olwokutaano lugamba lutya waaliwo mu Yerusaalemi Abayudaaya nga batudde abantu abeegendereza abaava mu buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu abaava mu buli ki buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu Abaganda nolowooza naffe twaliyo ndooba olyawo abaava mu buli ggwanga nze muli ndowooza naffe Abaganda naffe twaliyo n'omunyankola ali eyo naye alabika naye yaliyo bw'aba agambye wansi w'eggulu aba wansi w'eggulu kakati ffe tuli wansi w'eggulu kati wulira Abaganda n'abanyankole bali eyo soma okuwuuma okwo bwe kwabaawo ekibiina ne kikuŋŋaana ne kisamaalirira kubanga baawulira buli muntu nga boogera mu lulimi lwewaabwe okakasiza ne bw'osooka okomaawo ndoza kati byenjogedde bitegedde nti byali bituufu ekisooka buli muntu yaweebwa olulimi olulala ekyokubiri nga za njawulo ate abaaliwo nga bali boogera kati twogera ku nnimi ezasooka njagala otunulire ekkanisa za leero ezigamba mbu zoogera ennimi z'omwoyo n'ekyali awo kati omuntu alabe contrast wakati w'obusamize n'ennimi Katonda ze yawanga ekirabo ennimi Katonda ze yagabanga ekirabo abaali beetooloddewo mu n'okkuŋŋaana bakola ki baakuŋŋaana ne basamaalirira anti agambye abantu bonna wansi w'enjuba wansi w'eggulu baali bakuŋŋaanye bagenda okuwulira ng'abasajja bano 12 n'abalala abaali bakuŋŋaanye okulindirira okukaka omutukuvu nga batandise okwogera ennimi ze babadde teboogera bulijjo naye ate nga bano abeetoolodde bawulira ennimi zaabwe omuganda awulira luki omukyoli awulira luki omulongo awulira luki owulira ennimi z'omwoyo otandise kati okwawula ne zino ez'ekiyaaye ez'obusamize eza Setaani bw'owuliranga omuntu ng'ayogera olulimi ng'abeetoolodde tebawulira nga n'okutegeera tebategeera byogerwa it is a sign nti ajobojja olibanga nti nenda asobola okubeera wano naye nga Mukama lwampadde luli South Korea kati ng'aba neetoolodde bonna temuli mu Korea naye nga ndi mu lukolera olwo luyambaane tugende mu maaso era ne tujja musanga n'oyo omanyi buli wentuuka nga nkuleetera akalipo nga tukamenya kati abagambye boogera za bamalayika twababuuzizza ekibuuzo balina mmeka kubanga Mukama agabaza njawulo kati bwe muba 10 mwenna n'abawa bano bamalayika ab'omukono ogwa ddyo ne bano ogwa kkono etulabanga ekyo kifu te olulimi lwa malayika lwogerwa abantu Pawulo yawa bwikyakulabirako naga ne bw'oyogera ennimi noyogera n'ez'abamalayika naye nga tolina kwagala he was just giving us the hugeness of what he was explaining ti ne bw'oyogera ennimi noyogera n'ez'eggulu naye nga toyagala mulirwanaawo omaze budde Pawulo yali tagamba mutwogera ennimi z'eggulu
yali akulaga extent ey'amaanyi g'okwagala nti ne bw'oyogera eby'eggulu kino kyentegedde Musumba ne bw'onoobeera linguist naye nga tolina kwagala olw'okubanga oyogedde Olufalansa oyogedde Olulatini ate simanya nga oyogedde Olwawa n'oyogera n'abantu b'oyogera nabo naye nga tobaagala. It doesn't make sense. Ye Paulo wali kyagaziya kati n'oyo agamba mbu waliwo yanga nti ziba za abantu kati olwakkiriza nti ziba za abantu naye Mukama asobola okumpa Olunigeria kati nga nze ndi mu Nigeria kati gwompulira gwe tompulira naye mu Nigeria bw'anaayitawo kati we abasajja nga boogera mu Nigeria kati waga twongere tulabe Katonda asobola okugaba ennimi bataaziwulire. Agaye bonna ne bakola ki ne bawulira amawanga gonna agaali wansi waki w'enjuba. For the interest of time katukkirire osome olunyiriri oluvannyuma lw'okwogera ennimi kiki ekyabaawo naye oba osooka osome ku kwewuunya kuno alinga gye beewuunya wano ndowooza nakyo kiyinza okubeera ekikulu kantuukewo. Bikola Batume ssuula 2 njagala osome olunyiriri olw'12. Olw'12 ne bagaba batya bonna ne beewuunya ne bakola ki ne babuusabuusa ne bagamba nti amakulu gaakyo kiki kino. Abasajja Abayudaaya betumanyidde okutandika okwogera Olufalansa bajjewo Olufalansa bajjewo Oluyonaani bajjewo Olulango n'Oluganda. Abasajja Abayudaaya bali mu kwogera Luganda olwa Ssaabasajja Kabaka. Kino kiki ekigenda mu maaso nga situkitegeerawo ne bagaba batamidde mwenge n'abaana boogera ebirala n'oluvannyuma lw'okwogera ennimi wulira ekyabaawo. Soma olunyiriri olwana mu olumu agamba atya 41. Awo abakkiriza ekigambo ne bakola batya ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku lumu abantu nga3,000. ennimi we zaamala okwogerwa 3,000 ne zikola ki ne zitegeera obubaka ne zibatizibwa. Kandoozi tandise okutegeera ennimi ne Jesse nagenda kati okubyeyo tooki kati otandise okutegeera lwaki ekirabo ky'ennimi Katonda yali akigabira ekkanisa. Ekirabo ky'ennimi Katonda akigaba ng'akigabira ekkanisa kiweko n'omulimu gwe kikola. Omulimu ekirabo ky'ennimi gwe kikola oguteekwa okutegeereka obulungi gwe mulimu ogw'okubuulira enjiri. Kena Bakolinso bikulayo ekisooka 14 2 mpaka 4 abantu bategeera ennimi. Buganda lwaki aba 7 State mwogera nnimi za mwoyo baagala okusindika mu busamize. Abakolinso ekisooka agamba Abakolinso ekisooka 14 olwabiri mpaka 22 agamba ati 14:2 otyo agambye abooluganda temubanga bato temubanga baana bato mu magezi naye mutima mubeerenga baana bawere naye mu magezi mubeerenga bakulu. Mutima mubeere bato naye mu magezi. Pawulaga nti bannange omanye essula eyo yonna eyogera ku nnimi waliwo ennyiriza tutasomye. Abakolinso balina ekizibu Abakolinso kye balina waliwo ba Jewish Christians n'Abakristaayo abalala abasomye mu Roman world, Greco-Roman world, abali educated, abawandiise ebitabo, abasomye ku byaffe by'abasajja nga Pythagoras, abasajja ba Plato, bali babaddewo by this time bali babaddewo over 200 years ago, ba philosophers n'abalala. Kakati Bakolinso kyali kibuga ekikuŋŋaanya buli muntu. Nga bw'olaba kati tulina Kampala, kati we are even forced okutandikawo ekkanisa z'Oluzungu. Ate nga zikyusa ne mu Lusudani kubanga it's a collection of people. Kati Abakolinso nabo basanga ekizibu kyekyo ne bwe ziba service. Kati bwe batuuka mu kkanisa Abasudani baagala Lusudani, Abazungu baagala Luzungu, Abayonaani bagala wano wewaffe kyetwogera Luyonaani, Abayudaaya bagamba ffe bwe tujja tugenda kwogera Lwebbulaniya. Kandoozi owulidde ekizibu ekyali mu Kolinso. Buli ajja ayagala kkanisa eyogere mu lulimi lwe. Kati Pawulo kwe kujja atereeza ensonga y'ennimi. Abagande bannange mwebale buli omu okuba n'olulimi lwe. Era Mukama tumwebaza olw'ennimi ez'enjawulo ze yabawa ng'ebirabo. Naye ngoma bwevuga ne wataba ategeera byeyogera, ani anadduka n'alwana? Firimbi bwe n'avuga abawulira ne batategeera kyegamba, ani aneewala olutalo? Mube n'amagezi. Oludde ekigambo ekyo
bani mukule papa mukule mube n'amagezi mube n'okutegeera ekirabo ky'ennimi Katonda yakiwa ekkanisa nga waliwo purpose okiwulira naye bwe musigala nga muli baana bato mu kumanya n'okutegeera ne mutandika barasara bababababa ne gasiyo omulala yenna mubeere bantu bakulu mutegeere engeri ennimi gye zikolamu Katonda zaagabira ekkanisa zikola zitya somo lwa 22 agamba atya ennimi kye ziva zibeera akabonero si eri abo abakkiriza wabula eri abatakkiriza naye okubuulira tekubeera kabonero eri abatakkiriza wabula eri abakkiriza kyawandiikibwa mu mateeka nti ndyogera n'abantu bano mu bantu ab'ennimi endala ne mu mimwa gy'abannaggwanga era newankubadde bwe kityo tebalimpulira bw'ayogera Pawulo bagamba ne mubeemu amagezi n'okutegeera temubeera baana bato ekirabo ky'ennimi temumanyi nti Katonda yakiragula kuva ku lubereberye ekirabo ky'ennimi ekkanisa kyerina olwaleero kiri mu bunnabbi nti ekiseera kijja lwengenda okwogera n'abamawanga naye ng'aboogera nabo ennimi si zaabwe Pawulo bagamba kino ekiri wano mu kanisa yammwe kyava ddala mu bunnabbi nti Mukama aliyimusa abantu n'abagabira ennimi ne bagenda ne babuulira abamawanga enjiri abasevensidde basiiba boogera nnimi kubuulira abamawanga njiri kulokoka feezo ze tuyita ez'omwoyo ezo ziraba z'osomyawo ezaalagula okuva ku lubereberye nti Mukama alituwa ennimi ne twogera eri abamawanga nabo ne balokoka kale n'abalala bagenda kugaana ffe ze twogera ffe ennimi ezaffe twogera za kubuulira Sebaggala Muganda Mukama n'amuwa ekirabo ky'ennimi nga 8 n'agenda mu Badaaki n'abakuba enjiri abo ne balokoka n'agenda mu Bachina n'abawa enjiri abo ne balokoka eyo kyekirabo ky'ennimi kyegambo kenna kitegeeza nti amanyi Oluchina wali abantu abali gifted mu nnimi omanyi kankunyonyola ekigambo ekirabo kikitegeeza ekirabo tekitegeeza nti byokola abala tebasobola kubikola ekirabo kitegeeza nti omwoyo omutukuvu akulonda byemu balala n'akusukkulumya kusoboza okwo tebakulimbanga nti buli muntu alina okuyimirira okubuulira alina ekirabo ky'okubuulira nedda ne person can preach naye mubabuulira bonna ogenda okwetegereza oyo Mukama amusitudde muffe si buli muntu yenna muyigiriza any person can sit here n'asomesa naye mubasomesa bonna ogenda okulanga oyo Mukama amuwadde ekirabo ky'okusomesa kandi ennimi bwe ziri tezaawukana nabiri ennimi zonna ffenna tuwogera nange nenjogerayo kati nze mmanyi Oluganda mmanyi n'Oluzungu sobola okula Olunyarwanda nesobola okola Luswayiri na biki naye Katonda gwe yawa ekirabo ky'ennimi mu wiiki egi nga yalukutte dda Katonda gwe yawa ekirabo ky'ennimi ayogera 10 bw'omuzza mu Lunyakola bwagenda mu kifo takaluubirirwa kuziyiga nze nina omusajja gwe mmanyi mu gye tukolera buli lulimi aluwogera bw'omuzza mu Lunyankole bw'omukwasa Lutoolo bw'omukwasa Lukonjo muzza mu Lusoga awakumaze kati kyeŋŋamba kyeki Katonda asukkulumya abantu bano Bayudaaya abamanyi olulimi lumu oba bbiri kale kubanga bangi baali bamanyi bbiri gwate abayigiriza bangi be bawandiika Bayibuli mu Luyonaani naye mu nnimi ebbiri ne bagattako Olupaazi oluki kale Mukama lwaki agaba ennimi ezo Mukama azigaba ng'ayina ekiruubirirwa kimu ekiruubirirwa kituweesa ennimi ezo okulaba ntubuulira enjiri ennimi kabonero si eri abakkiriza n'eri abatakkiriza kano musinziira mu kanisa kano kabonero eri ani ako ani yagamba nti ennimi Katonda yazituwa tuzogerere mu kanisa yazituwa agenda kubuulira njiri lwogere ng'oli bweru era bwe tumala tuzireeta mu kkanisa ne tuva mu kuwummulamu kale ngenda kulaga bwe zandyogeddwa omulabi wange katukomewo tugenzeeko mu kuwummulamu